Esanyu King Sheebah yandibanga agenda kubanga aterera anti byonna Hajjat asuubiza okubanga abimala era nga wetwogerera yo process y'okubanga aterera bambi ali ku kaŋŋambe ali ku ntandikwa yaayo era nga olunaku olwaleero abasobodde okubanga bagituukako era nga asuubizza okuba nti muganda waffe ono mukwano gwaffe nti agenda kubanga byonna bitereerera ddala. Kale byenkuleetedde olunaku olwaleero byonna nga bw'oyagala okubanga omanya era nga ekituufu kiri nti ebintu bino eby'edduwa nga Hajjat nga bwe mumumanyi nti waba Hajjat ye aba agenda kuyita mu mbeera ya dduwa ate tumanyi oba akwata ne Quran wabula nga ebiseera ebisinga basomba edduwa bakwata Quran. Kale like nga video eno ate twongere okubanga tutambulira ddala subscribing gwe wenna atannaba ate atulabe ddala omuzannyo guno oba embeera eno egenda kubanga ekomawa nabwe kityo njagala kubanga nkutegeeza tutambula ne Hajjat oyo okulaba nga ensonga zino naziri azimalanga gwe wenna alina bitatambula bulungi osobola omunyigamu akasimu ate ne tubanga tweyongerayo bwe tutyo. Kale King Sheebah mwenna mumanyi yava ewa mukunja n'abanga yagenda era eyo muganda we gye yamunoonya n'abanga yasobola okubanga amutwala era ssaawa eno babeera bonna ne muganda we omukulu pasita nga bwe mumanyi byonna nga bitambula. So olunaku olwaleero Hajjat yali asuubiza emabegako wali nga yatunnyonnyola n'atubulira nti ebyaddala asobola okutereeza King Sheebah n'ava ku mwenge n'ekyo ekirowoozebwa nti kimusumbuwa nakyo ne kiba nga kimuvaako. So olunaku olwaleero avuddeyo n'abanga batindiza olugendo ne bagenda mu maka ga Hajjat nga bogezaako okubanga olaba era embeera bwetyo bwe badde boogedde emboozi empanvu nnyo naye nga mu bimu ku byasuubiza nga bwe yali yasuubiza agambye nti process y'okujjanjaba eno si ya lunaku lumu. Agambye nti osobola okubeerawo ne bafunako ddoozi olwaleero amusomerako edduwa leero ajja nakumuzza naye nga agambye mu byonna kyali sure ajja kumuwonya. So I think ye ssaala abasinga gye twagala okubanga Mukama Katonda agiddamu obaolyawo omuntu waffe ono asobole okubanga addira ddala wabula nga ye mukunja akyasimbye kuuli akyawanikidde ddala amagulu tagenda kubanga amuzza okusinziira mu bigambo bye byakasembayo kubanga ambuulira. Agambye nti byonna bino bibaddewo mu absence ye naye ye tagenda kukkiriza byonna kubanga bimusika eriyo kubanga amuzza weewaawo abasinga twandiyagadde okubanga baddiŋŋana olw'ensonga kirowoozeka nti ne muganda we pasita ye kennyini akyogera lunye nti ekituufu mukunja oyo yategeera Sheebah wabula ye mukunja ye akyakalambidde tayagala kubanga ensonga zino aziddamu era bino byonna bikolebwa tamanyi wabula naye ali bbali awo wennyini ankujjukiza ne Maama Fiina yali yavaayo kubanga yagamba nti asobola okubanga omukyala ono King Sheebah amujjanjaba wabula tumanyi ye ebyo byakoma wabula nga katusabe process y'edduwa eno Hajjat gye yatandiseeko ebe nga etambulira ddala bulungi. Masa ngenda kubamba bakubuulire era bakunnyonnyole kiki ddala ekyagenze mu maaso naye nga Hajjat ye twagala okuba nga tuyimira wano ne tumwebaza nti omulimu gwakoze oba gwali mu kwagala okukola gw'amaanyi nnyo kyaddaaki so gwe wenna nga baali bakusomeddewo ku dduwa I believe naawe okimanyi bulungi nti bingi nnyo edduwa ze bisobola okuba nga bikola naye nga ndowooza tulina ffenna okusabira wamu tulabe nga at least embeera eno omuganda waffe ono Katonda ayisiza okwo n'abanga asobola okuba nga atereera. So buli ali gy'ali weeyongere kubanga osaba Hajjat naye Katonda amulage ddala ekituufu kyeki amapeesa g'alina okunyiga ate omwana ono atereere olw'ensonga nti abantu bangi Sheebah ono abadde azimbye ekintu kye because mwenna mubadde mulaba nti omuntu ssebo okugenda n'agenda oba ewantu bako staging eyo abantu ne bamushoutingira n'aba nga atambula butambuzi mu kkubo abantu ne bamuyita so si kintu kyangu it takes a lot kiva mu kutoba kungi nnyo era nga awo wennyini njagala n'okuba nga ngamba
era nga tusaba mukunjata sira yonna gy'oli vidiyo eno kyemmanyi ojja kubanga ogiraba okomewo at least ensonga zino ettaffaali lye wateekako lireme kufiira bwe lityo so that singa aba ateredde inshallah waba tusuubira ajja kutereera muddemu mukole because omuyimbi tumanyi ennyimba gozimanyi gomanyi engeri oyina kumunyiga peesa bwe liti naaba nga atuwa bwe kityo so abawagizi be emikutu gyonna gokyagirina ate kyendowooza nti buli omu asonyiwibwa because buli omu asobya naye nga singa oba omuddiddemu kiba kyanjawulo so yonna gy'oli ate sinjala tukaŋŋaane olunaku olwaleero mu comment section awo omukulu tumusabe lwaki nedda lwaki aba tamusonyiwa ya because singa aba ateredde kubanga ffenna tukimanyi nti obuzibu obadde bumutawaanya bwe buno buliisaawe no mu kujjanjabwa Hajjat era nga singa bubanga buweddewo ndowoozaamu nti abajja kubanga atereera ddala so kati yonna gy'oli omukulu tumwanjagalire wano mu comment atubulire lwaki aba tamusonyiwa ya because naye ndowooza naye buli omu manyi buli omu musobya so singa naye abanga akkiriza nti nange nina gwe nasobya but everybody needs a second chance so King Sheebah ono singa aba ateredde buli kimu kijja kuba akitambulira ddala bulungi nnyo so waliwo n'ennyonyi eri awo maaso eyali egambibwa nti bagenda kubanga batwala King Sheebah oyo I believe singa nakyo kisinga bazzeemu okukwatagana byonna biba bigenda kuba nga byanguwa oba oli awo buli kimu kibe nga akitereera ddala so Hajjat naye embeera ya bwatyo bwe yagitandiseeko era nga njagala okuba nga nkutegeeza byonna nga bwe binaatambula ffe wano ku Wonderboy nga bwe guli omulimu gwaffe ffe tujja kubaawo okulaba nga buli kimu tukitereeza era nga njagala kuba nga nkujjukiza subscribinga gwe wenna atanaba kuba nga subscribinga ate tubeere nga tutambulira ddala wamu njagala kunoonyako ku mukunja era nga njagala ampesaidye ndowooza olunaku olw'enkya nja mukufunira ate tubeere nga twongera okuba nga tugayagayamu ensonga zino tubuulire Hajjat oyo ebintu bye bya ddala ensonga za ddalamu ebintu abikolera ddala so just tulina kusaba busabi Katonda akkirize because byonna singa Katonda bakkiriza buli kimu kiba kijja kutambula bulungi ate King Sheebah ate tuddemu okuba nga tumulaba ku stage because ngambiddwako emabegako awo nadde nyogerako ne mukunya nti waliwo ebivulo ebibadde bibabookingiddwa nga baliko bonna yambuliddeko shows nga 4 nga zirina confirmed babaako ddaka deposit so sikiba kyangu okubanga ate akasente bamukubira essimu ne bamugamba nti owaayi omuyimbi ojja naye oba nedda bw'aba tajja naye of course sente ziba bayinza omugamba nti ffe tubadde tubabaagala babiri so oba ojja wekka